tubadde mu kkooti olwaleero nga tubadde tuzze okukkaanya ku ngeri omusango gugenda okutambulamu, okukkaanya ku bujulizi n'engeri omulamuzi agenda okukwata mu musango. Tusabye kkooti abawabirwa omusango gw'amanjooli, tusabye twetaaga okuteekayo obujulizi bw'abantu abalala 6 ate nga tulina n'obujulizi bwe twasaba mu kakiiko k'ebyokulonda bwe tunafuna okuli ne declaration of result forms eza polling station ezo mukyala Nambi zagambibwa okuba nti yawangula 12. Twagala ne regisita y'akakiiko konna n'ebirala ebyakozesa mu kulonda twabisabye era twabisasulidde era tubirindira ate nga twagala byesigamamu n'akakiiko ebyokulonda nako kasabye kalina abajulizi abalala 6 betagala okuleeta, so kooti netugamba nti netuwa weekend namba okulaba nga tuteekamu obujulizi obwo okuyitambiraire wabula abawaabi ne baddamu ne bateekayo okusaba nga bwomanyi nti omusango guno babagamba nti gwamanjoolo kati olwokuba abajulizi abamu be baakozesa ate bama ne bagamba abamu beegaana n'okwegaana obujulizi bwabwe byakukolangako kibanyiiza nnyo bagamba nti ate lwaki abajulizi baffe mwabatuukirira ate lwaki baawa obujulizi nga bwegaana obwaffe, so tuteekayo okusaba nga tugamba nti waliwo emisango gya kkooti ekigamba nti obujulizi ekyaso kikkirizibwa, so kkooti netuwa olunaku lwa bbalaza okukomawo wano twogere kutanya ku nsonga eyo oba obujulizi obwo obw'abantu abagamba nti bakakibwa oba byali bya bulimba biri bye bateekayo nga beegaana bye bakola mukyala Nambi yateekayo oba bukkirizibwa oba nedda, so ekyo ekigenda okubeerawo ku Mande ssaawa 3 naye ate nga tukyalina obudde namba okuteekayo obujulizi obulala fembi abawaabi, so tujja kukomawo wano ate tulabe kkooti kyesalawo n'okutulungamya aka omusango guno gunaagobebwa ate batusasule. Ekyo tugenda kyanukula kubanga tugenda kyanukula kuno kulwa bbalaza, ndowooza olw'ennaku zino bawulira nti gino kooti marshal esiba balooya kakati baagala ndooza ne kooti eno enkulu naye ekozesebwe okusiba balooya naye tujja kutandika ansa y'ekyo musango gw'ebyokulonda teguba gwaffe, ensobi gyalowooza nti abo abajulizi babe. Musango gw'ebyokulonda mu mateeka ebeera investigation kuba kunoonyereza buli bujulizi bwonna okusobola okujja mu maaso ga kkooti bwekyo kyekimu ku bwemu obujulizi omuntu bw'aba agamba nti bankozesa ekirayiro nga bankase olw'okuba kuno kunoonyereza kkooti nabo erina okutunuulira esalewo nti ono ddala Nambi yamukaka mu obujulizi oba nedda. Kati ekyo puliida talina waayingiriramu naye nakyo tubiridde okwewozaako okusalawo okulaba nti nno tukakasa kkooti nti erina okuwuliriza ensonda zonna oli agezaako kunyigiriza bujulizi bwaffe obuddamu obujulizi bwe. Naye omukisa oguluma election petitions obuvunaanyizibwa bubwe okuwa obujulizi obulaga nti akalulu kakola ki kata babadde basabuliti nga bagambye nti ensonga enkulu mwandirinze bala badde bajja okukosa examination naye mmwe kiraga nti mwabatuukirira mu mateeka nonono bagambye babadde basaitinga looya abadde clear omu ku bajulizi be yagamba bajulizi banne tugende tukole ki era yabaleeta si balooya kibadde very clear. N'ekirala omujulizi ayinza obutajja mu kkooti, cross examination ebeera ku mujulizi azze mu kkooti, obuvunaanyizibwa buyita omujulizi mu kkooti si bwaffe bwa kkooti. Oyinza n'okusaba okuleeta omujulizi eyo kkooti neekola ki n'egaana. N'ekirala gwe mu lisitinga nti bano tubaagala obabuuza tuleeta abo. Oyinza okwesanga omuntu atajja mu kkooti, oyo omuntu bw'atajja mu kkooti kitegeeza obujulizi bwe bwonna buggibwa ki mu kkooti, batufunye mu kisa mu cross examination.